Okay, mulonje yakatuuka ku Sama Uganda Media nkwaniriza nenkwebaza jona gyotusaka engalo. Okay, nakatuuka abanange mu nsonyiwe ntuse mu college naye alhamdulillah maze nentuuka tuli nsambya olunaku lwa leero wano wadde wategekeddwa okubanga waliwo okusaba kwa okusaba so president abadde alina okubeerawo olwaleero okubanga asaba naye ekifo kyonna nga mulaba kyebunguluddwa amagye poliisi n'ebitongole ebyenjawulo so gati bakigadde ne balaga nti tewali kigenda kubanga kigenda mu maaso. Nga bw'olaba nti geeti egaddwa okuba nti tewali kigenda kubanga kigenda mu maaso. Tetumanyi kinsonga lwaki bataddewo ebyokwerinda ebyenkanabo bityo okuba nti teri kigenda kubanga kigenda mu maaso. Tukyalinzeemuko tulabe ate jjukira nti Besigye abadde alina okubanga ali wano olwaleero owekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi President wa Uganda yalondebwa abadde alina okubaawo olwaleero Ssaalongo Erias Lukwago n'abalala babadde balina okubanga webali olunaku olwaleero naye ebyo byokwerinda bangi nnyo okuba nti bagana ekintu kyonna okubanga kigenda maaso so tetumanyi lwaki naye ngenda kubasaba mubeere ku mukutu mubeere ku mukutu Sama Uganda okubanga mumanye buli kigenda maaso mukkirize mbatambuzeemuko okubalaga embeera nga bweri. Salamu alaikum Seka. Banange so nze nakatuuka ne muganda Kavumake ayi mukulembeze yatuuse dda bakubete ya gas bakube pasipule mu maaso luddawa inshallah bino bijja kuggwa. Okay, gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media bweti embeera bweri poliisi nga bwemugiraba eyereddwa ebbaliwo kuba wonna ku kubo ngembalengera bwe mbayisayisezaamuko okuva eri wansi abasajja bayitirivu nnyo okubanga balemesa ekintu kyonna okubanga kigenda mu maaso. Abakulembeze baffe mu biti ebyenjawulo badde batuuse dda ndabawo mukama wange Kanso David Lewis Rubongoya n'abantu ab'enjawulo webali okuba nti bo badde batuusewo dda abakulembeze mu bibiina ebyenjawulo okugeza nga mu FDC nabo badde batuusewo dda okuba nti ate twenyingira mu kusaba olunaku olwaleero naye biremeseddwa oba bigaaniddwa. Tetumanyi kikigenda kuba nga kiddako baganda bange abandaba tetumanyi kikigenda kuba nga kiddako oba kikigenda mu maaso naye ngenda basaba mubeereko mwekuumire ku Sama Uganda Media tugenda kuba tulaga okay nti embeera yonna ngenda kuba tugenda batubalaga embeera yonna just ngenda basaba mubeereko nti poliisi eyo gye mulengera n'amagye be mulengera wansi awo okubanga bonna Bwena program zote zitegereka ongamba togenda beerawo ate bwe ntuuka nojja tolina programu ntuufu nze singa nakeddewo dda wamusindikidde message nongamba togenda kujja banange nkwagala nno neka nsooka njire nga nkola naye nga nkwetaaga so banange
tuli ku Sharengo Polo Zambia otuli embera bwetibwere gwe muganda wange andaba ali ku Sama Uganda Media. Police yo empetirivu nnyo bayitirivu nnyo so zake amaze okubanga atuuka ate nga ne president yennyini naye ali mu yangu nawe Masasude okay. Wano. Afuna kuvedia wanakotona nyabana. Okay. Still ochali ku Sama Uganda Media baganda bange Sky Soldier soko abantu batemeremo ko kumberero ya butitizi akafana yako butitizi bolabira obutitizi wano owera butitizi wanasema lya musebe ne bayekera banne akedde okuyo wano abayekera abawanvu n'abampi abayekera abato abayekera abakulu abayekera abakyala bonna n'abayiwa wano tubalemese munnaso yagala eddembe lye balemese munnaso oyo ayagala okwegazanya mu nsi balemese munnaso oyo akedde ku machana agamba kubaka kibo bawo busembayo obaka bemba obusembayo bayekera mwe temusobola kukuwangula twali muyekera lya wagudde muntu amanya gange nedowoozi wandira Sky Soldier the champion boys olutasa leero okusaba okutegekeddwa okutabaawo okusaba kwade kutegekeddwa kuyinza okubaawo kuyinza okuba ne okutabaawo buli maje agenjawulo wegala waliwo Sky Soldier. Sky Soldier ndi wamubire ne bamunaleeta nnyonyi zegenda kusigala nyingiza president wange kitegeera okusaba kulina okubeerawo ebinaagana nze ngenda beera pasita. Okay, oli ku Sama Uganda Media basebo ne bannyabo tulabyeko Honorable Zake wali tulabyeko owekitiibwa Salongo Areas Lukwago wali tulengeddeko Council David Lewis Lukongo ya wali tulengeddeko Senyonyi wali tulengeddeko abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa so omuntu omu alendeddwa yekolera music analyst muganda wa Sama nkulabyeko kikulu kyange nkwagala nnyo n'omuntu omunyagala omujjeko essimu. Okay, abantu bangi nnyo webali okuba nti benyigira mu kusaba kw'olwaliro naye poliisi etaddewo embeera nga bw'olengera ate nga nze nyina obba balengeza so poliisi etaddewo embeera tebalese poliisi yokka balese amagye balese CNN, CET, CPT, DCP n'ebitongole birala bingi so bino biraga akabonero ak'okutya okubeera ddala eri wansi mpaka waggulu wonna wonna bayiye abawanvu n'abampi okuba nti okusaba kuno tekubeerawo so tulengeddeko Elias Lukwago wali abantu bangi bakyajja okuva mu bibiina ebyenjawulo okuba nti abasiraamu we bali bo abasiraamu badde bagambye nti essaawa zigenda kuba mukaaga zennyini nga ejjuma etandika ne Dorothy Nyanjula naye mulabyewo bo nga abasiraamu bagamba baagala ejjuma etandike naye ku mbeera eriwo tetumanyi oba ejjuma enaabaawo oba tebeewo so ngenda basaba musigaleko ngenda basaba musigaleko Ssabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform owekitiibwa mulabyeko owekitiibwa Chairman Nyanze muntu wawantu naye wali okubanga naye abeera mu kusaba kw'olwaliro okulinganga okugaaniddwa oba okuteesatesa kungi
Nesuzi wali. Nange nakatuuka. Abantu sokolaga ekituufu ekiriwo. Bannange ngenda kubasaba mubeereko temuvaako mubeereko obudde buno tusuubira president ffe kwe twalonda gwe tumanye Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga atuuka essaawa yonna tumusuubira okubanga ayingirawo so ngenda kubasaba mubeereewo tube nga tubalaga embeera yonna nga bwegenda okubanga etambula. Mukkirize tugenda kuba tubalaga embeera yonna nga bwegenda okubanga etambula olunaku olwaleero. Temuvaako bino ebintu si bye bisoose okubanga weebiri n'ebibadde eby'amaanyi ennyo bibaddewo bwe biti ne biggwawo so ekifo kye kino ekibadde kirina okubanga kisabirwamu olunaku olwaleero n'endowooza nga bwe mulaba baganda bange nti kyebunguluddwa abatabanguzi b'eddembe kyebunguluddwa abasirikale amagye ebitongole byonna weebiri okubanga biremesa ki ekibadde kitegekeddwa olunaku olwaleero. Ndabawo bamayinja 3 bamayinja 4 mayinja 6 mayinja 8 13 so tutumanye naye nga bakyetolodde kyonna okutwaliza wamu omuganda wange ali live andaba mukkirize mbayiseyisemu ku katono nnyo mbalaga embeera nga bweri ekyo kyekifo ekibadde kirina okubanga kisabirwako olunaku olwaleero. So gwe muganda wange ali live andaba ngenda kusaba gwebeerako bubeezi beera ku Sama Uganda Media omukutto ogw'ensonga gubaddewo ebbanga lyonna gukyaliwo gukyabaweereza era nga gukyabaweereza so abaatya be bagenda so ffe abamanya ekituufu kye tuliko tugenda kubeerawo okubanga tubalaga embeera yonna so ngenda basaba mubeereko guno gwe mukutto ogukuwa ekintu nga temulika edit so gukikuwa nga bwe kiri bwe libeera sasi tugamba jjinja tetuwefuula teenanga so ngenda kubasaba mubeereko. Essaawa yonna tusuubira ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga naye atwegattako essaawa yonna enkiddamu anytime. Buli atuuka bw'ote nga osharinga so embeera bwetyo bwekyali gwe muganda wange andaba ku Sama Uganda Media. Kino ekiriwo wano bayitawo Zambia Sharing Youth Center okay. Ne omukulu Besigye naye wuuno omulungi ali ku Sama Uganda Media ow'ekitiibwa Dr. Besigye amaze okubanga naye atwegattako naye amaze okubanga atuuka ate okubanga omukolo gugenda mu maaso nga bagulina okubeera olunaku olwaleero. Ne president waffe naye amaze okubanga atuuka. President wange
Okay, omulungi ali ku Sama Uganda Media. President waffe naye amaze okubanga atuuka basibu ne bannyabo. So olunaku lwalwejjukira waliwo okusaba so President waffe naye amaze okubanga atuuka ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. So omuganda wange ali ku Sama Uganda Media ngenda kusaba olunaku olwaleero azze avugibwa omukulu Edi Mutwe. Space. Sima lwaki ulwengezaako kuwanika essimu ena ekifaananyi kyesiba simanyi lwaki abatukwata mu netiwaka yaffe simanyi. So katona nyo sky okakupa mu katona nyo wana Ngaziwe bana emotusanze maso tudeka papa bamutusanze maso mudeka bela ize Baba Edi afuna kasibesi Ashla Baba Edi I do believe we shall overcome someday we shall overcome 7 will go someday deep in my heart I do believe 7 will go someday Uganda will be free Uganda will be free someday deep in my heart I do believe Uganda will be free someday we shall overcome we shall overcome someday deep in my heart I do believe we shall overcome someday. Talongalwede, tuliyambalengule, Olutalongalwede, tuliyambalengule, tulizimba mu Uganda. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. We shall wear the victor's crown. When the struggle is over, we shall wear the victor's crown. In a new Uganda. Tuliyambala, engulezi masa. Tuliyambalengule, tulizimba mu Uganda. Tuliyambala, engulezi masa. Olutalongalwede, tuliyambalengule, tulizimba mu Uganda.
Obwana nnyo owangule amaanyi g'ekizikiza n'ekibi. Haleluya. Mu kulwana olutalo bamalayika saba Katonda ayamba saba nnyo owangule amaanyi g'ekizikiza n'ekibi. Mu kulwana olutalo bamalayika saba Katonda ayamba basaba. Haleluya. Basebo ne banyabo mbasaba tufukamire tugenda mu maaso ga Katonda. Sembereyo ko Katonda bafune space abantu. Tufukamire nga tusaamu Katonda ekitiibwa. You come to us where you see many people the gates. I don't know if I can talk on the other side and then it's coming, but I cannot move. And the main where you see what is going. Abatasobola kufukamira nsaba kuwanika emikono gyammwe mu bbanga naye nga mukwataganye. Basebo ne bannyabo Bayibuli egamba mu kitabo kya Ebyomumirembe ekyokubiri essuula bannaye tukakkane tusabe. Bayibuli etugamba mu kitabo ky'Ebyomumirembe ekyokubiri essuula ey'omusanvu olunyiriro lwa 14 nti eggwanga lyaffe bwe libanga lirimu obulwadde, eggwanga lyaffe bwe libanga lirimu obwavu, eggwanga lyaffe bwe libanga lirimu obutemu, eggwanga lyaffe bwe libanga lirimu obubbi, bwe tuneetowaazanga ne tudda eri Mukama ne tufukamira ne twenenya ne tusaba ne tumukoowoola, ajja kuwulira mu ggulu ajje ataase eggwanga lye. Basabo ne bannyabo tukulemberwa abantu abaliko emizimu. Mu kanisa ewaffe omuntu bw'abeerako emizimu bagigoba. Tuzze wano olwaleero okusabira eggwanga lyaffe kubanga lirimu obutemu n'ebizibu ebyo. Kati bwe bibanga bikukwatako tugenda kusaba naawe ng'osaba naffe mu mwoyo, mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ye gwe Katonda eyataasa Falaawo ku bantu ba Isirayiri mu Misiri. Ye gwe Katonda eyataasa abantu ku Nebukadduneeza dikiteeta w'ebiseera ebyo. Naffe olwaleero tulina dikiteeta bamuyita Museveni. Anyigiriza, atulugunyisa, abbye, byonna babikoze ku bannayuganda. Bayibuli etugamba mu Matayo ensuula ey'omwenda nti Yesu bwe watambula ng'oyingidde ekibuga n'osanga abantu n'obatunuulira nga banaku bazibu, nga tebalina ayamba, nga balinga endiga ezitalina musumba. Olwaleero mu ggwanga lyaffe Uganda abantu bo baavu, banyigiriziddwa, bakaaba emisana n'ekiro olw'obufuzi obukyamu obwa Sitaani obukulemberwa emizimu emabega wagyo, kubanga tumanyi nti grip omululu guva wa Setaani. Omululu oguli mu first family nga bwe beeyita gulaga bulazi nti Setaani yabali emabega okutulugunya n'okutta n'okubba. Bayibuli era etugamba nti Setaani yajja okubba n'okutta n'okuzikiriza. Tumanyi nti obulamu bw'Abannayuganda bangi buzikiriziddwa. Katonda waffe tumanyi nti ye gwe watutonda era n'oteekawo ensi Uganda. Tukukoowoola mu kiseera kino nga tetulina we tusobola kuddukira. Kooti tezikolera bantu, tetusobola genda mu kooti. N'obululu tebukyakolera bantu, tetumanyi kyakola. Kyetuva tuzze gy'oli Katonda ayinza byonna, gwe Katonda agaba obulamu ate ngatta. Tukukwasa ensonga za Uganda n'abakulembeze nga bwe bakungaanye wano olwaleero. Mukama tubaleeta gy'oli
Dr. Kiza Besije, Principal President Mwami Kyagulanyi Robert Sentamu, n'abakulembeze abalala bonna, Mukama tubaleta mu maaso go, banyigiriziddwa left, right and center, naye nga Bayibuli bwegamba, titunyigirizibwa side ne side, naye tetumaliddwawo. Twagala okwebaza, newankubadde bino byonna bibaddewo, Mukama okyatulekedde obulamu, olw'ensonga ey'okulwanyisa dikiteeto ono agende. Mu linnya lya Yesu, tugoba emizimu egy'okweyagaliza, kikanywa musaayi, ekitta abantu, ekiwamba abantu mu zidrooni, mu linnya lya Yesu, tukigoba mu Uganda.